Muwoza alowooza nti bw'anaakola ebyo agenda kutiisatiisa bannayuganda bave ku kye baagala. Ye bw'abeera awo n'akola ebyo n'alowooza nti alina gwali mu kutiisatiisa, tuve ku bye twagala tudde ku byalowooza nti ffe bye tulina okwagala. Naye ne yeerabira nti mu kukola ebyo aba atwongera bwongezi busungu na kumwetamwa na kumunyiwa na kumukyawa. Kati ye amagezi g'amatono n'omwenge omungi ogumubeerako alowooza bw'anaakola ebyo n'atulugunya abantu n'akuba Eddie mutwe n'amwasa amaaso n'ateekayo ebifaananyi, tugenda kutya twekukume, ne bye tubadde twogera tetuddamu byogerako. Obwo bwe bwongo obutono. Nze kye nnyinza obbagamba, mwenna abalaba ebintu bino nga mubiraba ng'era bibaluma ku mitima gyammwe, temugenda kaaba bukaabi maziga wabeewo ekikyuka. Buli omu alina okukola ky'asobola. Temugenda kuddaawo mukaabe mwekubagize mulowooze nti nno bye mukaaba birina kye bigenda okukola kwabo abatemu, kwabo bakanywa musaayi, kwazo beasts. Those are beasts. They have been killing people since 1970s. Okitegeera? So don't think that they are going to stop now. No, that cannot be. The more they kill, the more they need to kill more to satisfy their ego. Okitegeera? So don't think nti bo bibalya. Oba okitegeera ekintu ekyo. So ye Muhoozi bwaddawo ne kitaawe. By the way, that man alabika okuba yakula. That boy like he's living in hell himself. A living in hell. Omanyi omwana yakulira ku muka kitaawe nga tafuna mukwano. Omwana yakulira ku muka kitaawe nga talina love, yakulira ku tocha, bamutocyalinga mentally physically, kwegamba n'abeerawo nga he's a beast. Okukula ng'otulugunya omwana, okukula ng'omwana tomuwadde mukwano gwa muzadde nga tamanyi that love, that is that guy. That man is a beast, by the way. Yakula talina love. He don't have that heart of humanity. Okitegeera? He don't even know how humanity means. Okitegeera? He's just a beast. Yalowooza nti omuntu yenna okumwogerako, he deserves to die. Okitegeera? Omuntu yeetaaga kufa, omuntu yeetaaga kutulugunya. That's how he's going to satisfy his ego. Okitegeera? Kati yalowooza nti bw'anaakola ebyo, tugenda kwekukuma tumutye, tugenda kudduka tumutye. We are not going to stop, our dear drunkard general. We are not going to stop. You are going to kill many, you are going to jail many, you are going to torture many, but we are not going anywhere, and you will never kill until this earth. Toigenda kuta bantu lubeerera. Ebikolwa bye byokola n'ekitaawo oyo omutumbaavu bigenda koma immediately. Tolowooza nti nno olaba ebintu byokola n'abantu bennyini abali mu gavumenti yammwe n'abantu bennyini abali mu NRM bibaswaza. Omuntu yenna alina humanity mu mutima tasobola kutunuulira bintu ebyo n'asigala the same way. Okitegeera? Bibaswaza. That's why Wangadya has been keeping quiet for so long. But right now avuddeyo n'awandiika ekiwandiiko ng'asaba release of Eddie Mutwe very soon. Kyabadde takola kinga yeebuzaabuza ng'afukaana aba alegenda lyati n'azikanula n'olowooza nti talaba bigenda mu maaso. Naye ku kya Eddie Mutwe kyamukubye wala. Era y'ensonga lwaki avuddeyo n'awandiika ekiwandiiko nga Human Rights Commission okurilizinga omwana oyo. Oba okitegeera? So ebintu bino n'omwana byakola bizuukusa bangi by the way. Omuntu yenna ayina amagezi, ayina humanity. He cannot support such a nonsense. Oba okitegeera? So okukaaba, it is not going to give us any freedom. Okukaaba tegulina kye kugenda tutwala, tubeere bagumu tuddemu amaanyi. Ate ne bwe banaakola batyambu tukole strike bawambe, teri gwe bagenda kuwamba. We are going in protest vote. Muhoozi oba akola atya oba yeefukira mu bbaala oba yeepamira, it's up to him. Okitegeera? Ffe tumanyi kye twagala, and is not going to win by the way. He cannot win civilians as long as he have many guns, many what, is being tribal in each and everything. But he cannot win the country. He cannot win the civilians. Civilians are powerful. You can see them that they are just like cowards, just like what. But my dear, when the civilians say no, it is no. Enough is enough.